Obuganda nga buyita mu Katikkiro Charles Peter Mayiga busabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi wano mu ggwanga ekya National Environment Management Authority oba kiyite NEMA okukomya okugabira ab'ebitongole ne kampuni layisinsi ezibakkiriza okuzimba mu ntobazi n'ebibira kuba bano be basinze okusaanyaawo obutonde. Tugoba abantu mu ntobazi sebo NEMA togaba layisinsi z'abantu kuzimba makolero mu ntobazi abaffe wadde ofunye layisinsi ya NEMA lwaki ozimba mu lutobazi. Katikkiro asinzidde mu bimuli bya Bulange Mengo bw'abadde asinkanya abakungu ba gavumenti abakulembeddwamu Kamisona w'ekitongole kya NEMA Nicholas Magala nga yakiikiridde Minisita w'amazzi n'obutonde Beatrice Anywa ku mukolo kwe batongolezza okusimba ekibira kya Kabaka n'ekigendererwa eky'okuzzaawo obutonde bw'ensi. Tusimba emiti, kino kintu kyangu. Mu Buganda tusimba emiti mu buli kwanjula. Abagenda okwanjula enkya bagenda okusimba emiti. Twabalamu emiti nga 1,000-1,500 ku weekend. Abamu banjula ku Sunday. Katonotono naye wetebereza buli sabbiiti nga tusimbye emiti 1,000-1,500. Katikkiro Mayiga avumiridde abasuubuzi abazimba amakolero mu ntobazi ezitali zimu ne yeebuuza oba nga baafuuka bikere ng'alambudde ne ku kiragiro kya Ssaabasajja kye yawa Obuganda eky'okusimba emiti ku buli mukolo oguba gutegekeddwa era n'asaba kino kisiigibwe ne mu baana. Omuntu ng'ennyumba ye bagikoonye bw'omubuuza bw'oti ayinza okukunyiigira ennyo. Naye kibuuzo kirungi abaffe abazimba amakolero mu ntobazi baafuuse bikere. Wewokka we bateekeddwa okuzimba amakolero ebimera naddala emiti bituwa omukka ogw'obulamu oxygen. Minisita wa Kabaka ow'obutonde bw'ensi Mariam Mayanja Nassejje agamba guno gwe gumu ku mukolo ogukulembedde ebikujjuko eby'okujaguza olunaku lwa bulungibwansi mu Bwakabaka. Olunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda. Ye Kamisona Nicholas Magala ayanjulidde Obuganda enteekateeka y'okusimba ekibira kya Kabaka gy'agamba nti baakugissaamu amaanyi mangi n'asaba gavumenti z'ebitundu wamu n'abakulembeze b'ennono bonna okukoppa enkola eno kiyambe okutaasa obutonde. Nga ministry tukisapootinga nnyo kubanga obutonde bw'ensi bwonoonese nnyo. Entobazi abantu baziyingiridde, ebibira abantu babitemyatemye babyonoonye babisaanyizaawo. Francis Ogwala okuva mu kitundu kya NEMA awamu n'abalala okuva mu minisitule y'ebyensimbi balambuludde ku misinde egy'akafubutuko ebibira n'entobazi we bisaanyizibwawo nga bagamba nti okuva mu 1940 okutuuka kati embeera etiisa. That will give you the statistics of wetlands. Likewise, it was 15.6% in 1994, but it dropped to 9 to 10.9 in 2008, and the trend continues like that. It is on a downward trend. If you are unable to plant a tree, at least donate some money, and then we would be able to help clubs, to help the schools, to help the institutions, and to help those who have land where to plant the tree. Ku nsonga y'ebyensimbi bategeezezza nti gavumenti efungizza okulaba nga obutonde buddawo era nga bwe twogerera efulumya obutabalika 7 buli mwaka okuyambako okuzzaawo obutonde nga baakussaawo n'enkola ey'okusiima babafubye okukuuma emiti naddala ginnansangwa. We want to make sure that we at least raise an extra 7 trillion annually towards climate action, and that is very important. Now, we are doing something as government. So ne tusikirizibwa okunoonya sente ezisobola okugezaako okukyusa embeera okugezaako okutereeza. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.